Alright, nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza obanga otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV era ng'okola ky'amaanyi nnyo mu kaseera kano. Gye bavuddeko twalaba emabega nga Minister for Internal Affairs General Kahindo Otafiire avaayo ng'alumiriza ebitongole ebya poliisi okuba nga byenyigira mu mirimu egitali gyabyo. Kyokka ate ne girabibwako n'ebitongole ebirala ebya poliisi ng'ekya CMI okuba nga nakyo kyenyigira mu operations ze batalina kukola oba mu activities ezitali zaabwe. Wabula eno enkola tugenda tugigendera tulaba nga nkola ya gavumenti okuba ng'eddira oppositions oba activities ezibadde zirina okuba nga zikolebwa ebitongole ebirala ate ne zikwasanyiganyizibwa ebitongole ebirala. Okugeza wano okudeployinga amagye ga UPDF mu bannayuganda si kyamateeka era ssemateeka takiwagira kubanga bano si be balina okuba nga bakuuma eddembe mu citizen. Tebalina kujja mu public naye balabwako nga bajja juzi n'etwali mu by-elections mu kalulu k'e Kawempe North. Balabibwako ssaako n'abajeeti abo tetunnategeera bo be baani era nga bakola operation ki ze bakola mu kalulu naddala mu elections. Ebyo byonna byonna bibuuzo ebyandibadde bibuuzibwa ekitongole ekya Electoral Commission ekitegeka oba ekiteekateeka ebyokulonda mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati luno olukwe lw'okubanga gavumenti egenda kubanga edeployinga ebitongole ebiwerako muno bagase n'okwadvansinga ekitongole ekya UPF ekya Uganda People's Force kisobole okuba nga bakyadvansinga okusobola okuba nga bakiyiwa mu bantu. Njukira nti nno Uganda People's Force UPF esavinga nga Primary Law Enforcement Agency ng'omulimu gwayo erina kuba ng'emaintaininga public na order ng'epreventinga emisango crimes n'okwensuwalinga nti nno amateeka gakwatiddwa bulungi mu bannansi abawangalira mu nsi eyo gye baba basaavingamu. UPF epamitingiddwa okuba ng'ekozesa force naddala ng'ogasseeko era ne Lother Force amaanyi agayitiriddemu wekiba nga kyetaagisizza newankubadde b'officers batrainingibwa okwexercisinga force ey'amaanyi ogikozesa nga bwe kyetaagisiza okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu situation nga force eyo kwegamba nga kisaanidde okuba nga eggibwayo okusobola okulaba nga baregulatinga situation egenda mu maaso. UPF baoperatingibwa under standard operating procedure zetwandiise SOPs, standard operating procedures. Zino nno nga ziprovidinga clear guidance engeri gye balina okukozesaamu amaanyi naddala ku firearms ebissi nga byetaagisizza okuba nga bigenda kuba nga bikozesebwa. Zino nno SOPs zaakolebwa okusobola okulaba nga benshuwalinga nti actions za poliisi ziri mu mateeka era nga ziminimizingibwa ku ba civilians obutateekako harms ku batuuze ku bannansi b'eggwanga. Bino njagala obiwulire bulungi nnyo. Mu UPF mwe muli ne Criminal Investigation Directorate CID. Kino nno nga kyo kihandlinga investigation kunoonyereza ku serious offences okugeza nga murder, terrorism ssaako n'okwaganalizinga criminals, obutemu
obutujju n'emisango egy'amaanyi egiteekeddwa newankubadde CID tekkirizibwa kwengeejinga controllinga kawadi yonna egenda maaso mu ggwanga era tekkirizibwa nakozesa force yonna nga UPF, Uganda People Force oba Uganda Police Force Unit ng'ebyo yina okukozesa. Kino kikulambika omulimu gwabwe wabula ensangi zino ebitongole bino biri upside down. Ojja kwesanga ng'oli atraininze kubeera wa Uganda Police Force ate ne bamuteeka mu CID. Ogenda okulaba omuntu azze okunoonyereza ate atandise kuba bantu ngwalaba atandise okunoonyerezaako. Kyekino Kahindo Otafiire kye yali abagamba n'abagamba nti nno era ajja kusanyuka nnyo IGP okutunula mu nsonga eno okubanga buli kitongole kigera maaso n'okuoperatinga n'okwekesayizinga okusinza cooperation ne duties ekiteekeddwa okuba nga kikola. Newankubadde ebyo nga biriwo ebito, eno erina kubanga ezannya virtual role okusolovinga major crimes, okweza ng'okukuŋŋaanya obujulizi n'okukulembera mu kunoonyereza. Tuli ku kitongole kino ekya CID era nga bagenda mu maaso n'okunootinga buli kye bagenda mu maaso n'okwekkaanya. Gye buvuddeko kyagambibwa nti nno investigation zikolebwa oba survey zikolebwa ne ba high ranking officer mu kitongole kino ekya CID. Omwo muli ba top 3 abali effective mu kunoonyereza emirambo mu Africa, okusobola okulaba nga bagirayo ddala ekifaananyi n'obujulizi n'amazima mu musango gwe banoonyereza, okusobola okulaba nga bakontributinga ku misango egigenda mu maaso egy'amaanyi mu ggwanga, olwo basobole okuba nga bagasa eggwanga ku biki bye bagenda mu maaso n'okunoonyereza. Wabula Uganda laws epamitinga firearms eri police eri nga kiri under specific conditions. Abapoliisi basobola okuba nga balizotinga ku rather force wekibanga omuntu agezaako okuba nga insistinga okukwatibwa ng'alemesa oba ng'ataddewo entiisa ku kitongole kino ekya poliisi ku bulamu bwabwe, oba ng'agenda mu maaso n'okwenyigira mu Dangerous Criminal Act, oba ng'agezaako okuba ng'alemesa ng'agezaako okudduka okwesikeepinga. Kino nakyo kisobola okuba nga kibakako okukozesa amaanyi agayitiridde okusobola okulaba nga bamustoopinga. Olwo ng'amaze okuba ng'akomintinga serious crime, newankubadde force eno eri justified, eri necessary, eri abo bali perfect okusobola okulaba nga bagikozesa n'okusigazaawo obulamu bwabo babagenda mu maaso n'okukwata. UPF ye Main Agents Authority be bali authorized okukozesa amaanyi agayitiridde, naye aba CID bafokasinze ku criminal investigations eri ba individual saako n'abo abakola abali mu cross operations. Abo bonna bazannya omulimu gwe gumu okumaintaininga peace and security mu ggwanga Uganda. CIDs strong performance balina okuinvolvinga mu complex crimes, mu compliments, okusobola okulaba nga bateekawo
omwagaanya amateeka nga gateekingibwa in their responsibilities. Kati w'onoosanga nga wa CID omusanga ng'ate akuba omutuuze mu swiiti engwala, omanya nti waliwo ekikyamu. So ate wa poliisi naye w'onoomusanga ng'ali mu kunoonyereza ku bitamukwatako, omanya waliwo ekikyamu. Kati ye Kayindo Otafiire twamulabyeko wiiki eno yavuddeyo n'awooninga ekitongole kino ekya poliisi ekya CID n'abagamba nti nno dipaatimenti yammwe mulina kukola mu kunoonyereza, kukola investigation, so temulina kwenyigira mu kukwata bantu, kukuba abantu miggo, era tubalaba abasinga be bateeka mu kitongole kino ekya CID bakubi ba ngwala, bagenda okunoonyereza aleka babakubyekubye engwala, amaloka bagaasizza, buli kimu n'okwonoona ebintu. Tetumanyi oba investigation tebasobola gikola nga tebalina bintu bye bayonoonye. Tubalabako wano nga bagize ku kitebe kya National Unity Platform okunoonyereza, naye bajja n'ebissi. Kati omuntu abazze okunoonyereza atajja atya n'ebissi. Ezo ensonga zonna zeetaaga okubuuzibwako. Obadde kuli ku Yugi Updates TV nga kw'osinza oba ng'otuwuliriza, webale kwekuumira ku mayingo gano, wabula ggwe atanatweyungako nja kutegeeza kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Mbaagala nnyo.